Ogamba otya omulungi gwe njagala? Ekiro we ssaabadde kyakulimbye ki? Eno kyabadde kiro kyantiisa ddala bwe nakuwa mmanse ku mabbali w'otera okuwummulira ng'oŋŋanzisa obugalo obugonvu mu kifuba nga sikuwulirawo. Enkuba yatonnye nnyo nnyonnyini ddala n'enzijukiza olunaku luli lw'otegedde obulungi mukwano gwange. Mu kiro ekyo kye najja gy'oli wadde nga kyo tekwali nkuba. Nayiga bingi, nayiga okubeerawo enkuba weetali, gwe n'ofuuka ennyonta yange, era ennyonta yokka gye mmanyi, gwe musenyu omweruluvu, embuyaga, omusana, era gwe lubaale olulera byonna mu nze, akawewo ako akabuguumirivu akafuuwa okwetooloola olususu lwange ye ggwe, omukka gw'ossa mu bulamu bwange guntuuka ku busomyo. Nkulowooza n'okukira abanzaala, buli lwe njatula gy'oli nti nkwagala mpulira nga tekimala, kuba sinnafunayo lulimi ku nsi luyinza kulombojja nakwatula ekyo kye mpulira gy'oli, nkusubwa ne bw'obaawo ku njegoyego nange. Okubeerawo kwo kutoolokosa ebirowoozo byange. Abalungi babageraageranya nnyo ku mpafu ennage, naye ggwe n'eddulu libijja w'oli. Ontuzza emmeeme n'ompeeza omutima. Bwe nkulabako njaganya ng'ow'ekibungu gwe batooledde omungu gw'omumbejja w'omutima gwange. Era olw'okubanga olunaku luno lwa njawulo gy'oli, nsaba twogere, nga twogerera wali ebirooto byonna we bituukiririra. Nkusuubiza nti buli kaseera ke tunaamala nga twegeya n'emitima gyaffe awo tekalyerabirwa. Nze omwagalwawo ddala akwagala okukira awava eri nnyo.